Nsibambi oyo abadde nga abantu abamutuukirira kubanze nalwawo okubeera naye close nalwira ddala nga ambeera mu distance nga nange mbeera mu distance naye nga abagendayo abawe 3 5 2 oluusi nakunyumiza emboozi ye muntu gosanga nga gwenjala ekuluma weetaaga mutwalo kati ye nakugamba nezi bintu mu Uganda binsobedde era nze abaana bange bonna kati ngenda batwala Malaysia bagwe enjale kulumu wetaga mutwalo goyagala mutwalo enjale kuli bubi nagamba era apartment zange ze Nairobi ngenda baganze ebintu byonna wano ngenda bijjawo najumya embozi yekigage nene nnyo naye nga goyagala mutwalo genda oli ekyemisa alina wana osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina General Bijjirwa Moses Secretary General oba Ssaabawandiisi wa Common Man's Party tuzze twogere naye ebigambo olwaleero agenda sooka kubuuzeeko General Bijjirwa wasiibye otya oli otya asooka obuze ku bantu abatulaba mwebale nnyo emirimu egy'enjawulo gye mukola tukomyewo nate ku muzindaalo nga bulijjo every Monday njala okwebaza okugoberera kwammwe comments tuziyitamu ne tulaba ebirowoozo byammwe tubyebaza byonna tewali kirowoozo nze kyesiwa kitiibwa buli kirowoozo nkiwa ekitiibwa mu mbeera yonna kakati kino ekiseera njagala kutwala omukisa guno okubategeeza nti Katonda akyatukumye era twebaza kirabo ekyobulamu kyatuwa abaddu ba Allah bali mu kisiibo baagaliza ekisiibo ekirungi era mu mbeera y'emu eyo mbaagaliza n'abakristaayo bali mu kisiibo nabo mbaagaliza ekisiibo ekirungi tusaba Mungu atukole ki atulungamye nze Katonda musaba n'okusinga musaba mu mutima kyengamba gotole mu kisiibo sisiiba sijja kulimba sisiiba kubanga obulamu bwe tuli ku nsi butini nebyo tulyako bitini nnyo era oli agamba ensi tugiryako makoola tosobola kweteeka mu byakusiiba ate kakati n'abankulembera mu byokutaputa ebitabo by'eddiini nabo kenyini tebabigoberera kyogamba Faaza asobola okujjaawo naye tasiibye ate kati ng'ogiiko ekyokuba nti ayinza okuba asiibye naye ebirala byakola asokola ebitali mu line ya Katonda naye nga wabeera ku kituufu nati agamba gwekola nga bwe ngambye nedda ssebo kati ye eggulu talyagala eggulu naye simanyi oba okubeera ekyokulabirako kati nalabye okulonda okwabadde mu kyaki Katwe okulonda tekwansobeddewo nze byantabudde okw'eddiini banaddiini ne mugamba nti mugenda kubba obubokisi bw'obululu mugenda kubbinkana kati lunga mafaaki Reverend omukristaayo n'aleeta abasiramu balonde aweze abalonzi nze kiri sikirabanga ndowooza bino ebyobufuzi ebyammwe tunenya babwere wakati awo wokka mu kyaki Katwe ebyobufuzi ebyabadde mu kyaki nabitidde nnyo ne baagala okwesika amataayi ne babba obubokisi ne beesindika bokisi ne baziyuwa waga akalulu kafu kano baatubbye edda akalulu mu nnyumba ya Katonda kakati nno ebintu nno bizibu era mukirize oli mutuufu oli mutuufu mukirize nze bwe mba nsabye mba nsaba byange mba nsaba byange saagala nnyo okukola ki kwefuula kutegeerera abalala mu bya Katonda abakristaayo kyekituufu nti nze nange mwagimenye kiri sikirabanga njala okutegeeza amagandula Katonda gakole ki gayulike kalulu mu kyaki oli bamukuba akalulu afulume gavumenti onayagala kuyingira gavumenti ya kyaki nno ya kyaki nono asitula abasiraamu bamanyi nti basiraamu yabalese balonde anti abokumpikumpi awo gomanye ekiri mu ggwanga wano eggwanga liri mu kaseera nze nsaba mu ngeri yange niba njogera ebigambo bisatu nga nyingira obuliri mba njogedde ne Katonda wange tombuzaabuza ebyo mbugo nkiikirira wa Katonda onkiikirira otya gompa obulamu wacha wewe awo oli mutuufu nze biri byansuseeko sijja kulimba nze nange bagimenya abakristaayo omugagga ntake ntaki
omulodi lodi yennyini yalwanidde mu kyaki Kalulu Kalulu nga bamukubya akalulu n'akayuwa kati kiki kyafuna mu kyaki kyaki sebo kyaki ina amataka ewamma esolooza ina ebizimbe ina biki esolooza waliwo omugaga atayagala kwongerako kyaki esolooza nekyaki nawe bagitaddemu ebimbeera eyo kakati ng'onenyewo ebyobufuzi ow'ebyobufuzi kati sikyamunenya ate muna ebyo babeera katuti nga bagamba mukuumi mirembe mu kalulu lwaki obba akalulu k'omuntu biki ng'ali mu magandula ge jjukira waba n'akazina tewali n'omu amuddamu yaba asobola n'okukomerera ng'otudde awo nga tolina kyogenda kukola okuggyako okunyeenya obunyeenya omuntu n'osirika n'ofuluma n'ogenda naye olunaku olw'eggulu naye nze mbadde sikirabangako mbadde mpulira bino simanya faaza yabbye ettaka ly'abano Reverand yagobya abantu ku ttaka naye kyatuse n'akalulu kennyini ak'omu kyaki nga safari kayiika oli akayiwa okwagala tekyo kyennyini kati njagala tutandikire wa profesa aba profesa Yusufu Nsibambi Profesa Yusufu Nsibambi yafa kati naye mumutabiikiriza n'aliwo kati bagamba okay just lecturer ku university ono lecturer yali lecturer namulabye nga takuli bulungi ekisooka ngagane ekisooka bidirwa namukola yakubira essimu nemwogera aga sigwe wali mwogeddeko ekigambo kyonna ekibi ekisooka yakuweerera yakoseza akagambo ng'ogattagatta obupapula bwo yakuweerera ku university naye nti omusajja atuuka ne kulevukaanira akayumba ak'essalaama kyuyi kimu nze nsobola okutuuka kweyo levo kati yaddamubuuza ng'agezaako nnyo omusindika akutekeko ekigere okuba n'Ensibambi bambi naye si ye muntu atekako nnyo ekigere yakutaddeko ko naye n'amala najjako naye ngaga nti levu gy'oliko ye si gy'aliko era tebasobola bateeka mu kisero kyekimu ye walabyeko interview yako nakalabyeko ekitundutundu nakalabyeko ekitundutundu naye ensobi gye yakoze addemu ye programu gye yagenzeemu ya kituufu eyo programu nze nagigendamukko naye sigiddamu lwaki oyo omuvubuka yeetaaga ku interviewinga bayimbi nga omuyimbi ayagala kufulumya luyimba ne bakolawo kasitanti awo ebyokulwanalwana ebyo n'okulumba ebyo bwe bityo byetaaga okukyaza naye ffe ab'ensonga z'eggwanga programu eyo si yaffe si yammwe kati ye oyo moderator okukola programu ye yabadde alina okusika nze anteeke mu lutalo oli addize era kye yakoze programu etabe era yatabye kati ye ensubuga Nsibambi teyabitegedde ebyo okiwulidde naye ku byayogedde ebitonotono ekisooka si kituufu nti yampeerera nzijukira nafunako emitwalo 2 ejjawo ekitiibwa Nsibambi mwaka gwa 2 oba 2013 oba 14 ajja kusoma one of the two okiwulidde one of the two abiri ngagakuwa kuki Nsibambi oyo abadde nga abantu abamutuukirira kubanze nalwawo okubeera naye close nalwirawo ddala nga ambeera mu distance nga nange mbeera mu distance naye nga abagendayo abawe 3 5 2 oluusi n'akunyumiza emboozi ye muntu g'osanga nga gwenjala ekuluma weetaaga mutwalo kati ye nakugamba n'ezi bintu mu Uganda binsobedde era nze abaana bange bonna kati ngenda batwala Malaysia enjala ekuluma weetaaga mutwalo gweyagala mutwalo enjala ekuli bubi nagamba era apartment zange ze Nairobi ngenda baga nze ebintu byonna wano ngenda bijjawo nanyumya emboozi y'ekigage ennene nnyo naye nga gweyagala mutwalo ogenda oli ekyemisa ate n'amaliriza n'akulaga nga bw'atalina amuwadde olw'ataano kubyanyumiza byonna nze abaana bange ngenda batwala Zambia bino ebintu ebiri wano saa yonna tufa tuggwawo tuli ku timing bomb nogaba bannaye gw'oyagala mutwalo naye yampayo ekyabiri nga kyakusoma kyaki yampayo ekyabiri ngawe muneesanga n'omuntu yampayo ekyabiri era ndali mu lugendo lwa kusoma
naye okimanyi nti emitwalo 2 tezisasula ttaamu, tezisasula semester, tezisasula ki ne requirement tezisasula. So naye nga comrade muki mu struggle nali simanyi nti yakibaze nti ampeeredde kubanga ku list yabo baweerera era waba abantu babadde aweerera nga abakola bwatyo tewaliwo gwaweeredde n'omu nensi bambi Prof Yusufu nga ata wabeera okiwulidde kwegamwe ye contribution jandinako kyabiri naye munesanga nenkusanga ngamba wayi kubanga ffe ebiseera ebisinga tubadde tuwangaliranga ku mpaayo omutwalo olina akuwa ekyebiri n'omanya nti olunaku luwedde donation na handouts okiwulidde bye tubadde tukola ki tutambulirako era nkyappreciatinga ate university kiye emitwalo 2 ng'ogimanyi nenasale teriyo okiwulidde kati ekyo nekibeera awo yansuubizayo emitwalo 4 twali tuziika twasinkana ku mukolo gwa Genosejjusa yali agaba muwalawo eyesembabule netugendayo netusinkanayo nesinkana bannabyabufuzi ab'enjawulo yali ne Mabike yali ne Rubowa nansuubizayo emitwalo 4 anja kuweereza yana mu biliyo ndowooza 2015 eyo zatuuka mwaka ki 2016 nga akalulu kawedde yakusuubizaana yansuubizayo ekyana nekituuka I think 2016 oba 2017 nakati tekituukanga kakati yampeererawa kitegeeza ekyo yabadde alimba naye akimanyi ate yayogeredde mu kisiibo simanyi oba obusiraamu akyawukiririzaamu yansuubiza ekyana ne Mabike yaliwo ngenda kuweerezayo ekyana ojja kujja ku ofiisi ofuna emitwalo 4 nagendayo emirundi 2 nembawusinga nemanya nti yadde ayogera byabufuzi nga tomusangawo obanga omusangawo n'agamba abaana mugambe siriiwo nemanya byadde byabufuzi ekyo nenkivaako era sikyogerangako wantu wonna era nkyogeddeko kati nga yakola ki nga yayogedde ebyo so tampeererangako mu bumpi era sitole yange ey'empapula zange talina kyagimanyiiko kubanga nina diguri omuntu wa diguri oba ogatagati tewaliyo ku graduation naliyo omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyira embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kati ndimukola diguri yakubiri agimanyiyo
amagezi gye sente zempaayo so kakati ebisigezi bakuwabiri nakuteka mu list baweeredde nze ndi mulwanyi mu ngeri yange oba nabo mu constituency abawabiri but nze kyenjagala okugamba kiri kimu owekitiibwa Nsibambi mwagaliza obuweereza obulungi gyeyalaze kinali mpakanya mu whole process yonna oba oliawo n'atanfuna na bulungi nti talina busobozi budayaloginga na General Museveni era kiri proven nenga akosa obusungu bungi obusungu bwe buli ku nsonga za constituency z'Emawokota butegerekeka bamukubye akalunga nange bakankubye naye asoose okugwa mu kalulu si asoose naye buli muntu aba n'omutwe gwe n'engeri gy'alabamu ebintu kakati mweyo embeera nze nali mpakanya bye yali agamba nti agala tuzimbe national dialogue ne General Museveni ngamba tokisobole ne mugamba nti kisoboka olimba kati ani mutuufu ku fembi abamutuufu kuba yamaliriza ali Kyaddondo kubanga ekyaddondo ku plot 10 ebya dialogue biba eyo tebiriiyo oba ofuse munakibiina kiri oli munakibiina era ffe yatuvuddemu nze yali pointi yange ekyo kivumo natukanoga nze nsolokanira kyuyi kimu nga ye essalama nze gyesobola nakusula kakati actually Salama yogedde kumpi nali Busaabala wali Busaabala gangu wali gangu kakati yali badde mpawiranka yakuweranka ate lwaki yali yadde yongera kumpa respect lwaki nti nze nafiirwa family number ne property number nensigala mu lutalo nosigalawo nga totanze nesigala mu lutalo up to now ye yatagaddemu kati ni bwati yasibidde Kyaddondo plot 10 mu constituency bamusese yatagaddemu kati ni nnyo ate nga n'ekigambo ky'obugagga tekimuva ku mumwa ze kituufu siina sente yayina naye nasigadde nasigala ku layini y'olutalo nakati nkyali ku front line okitegedde kakati ffe mbyani musajja kati agwa oba musajja kati ye ku bugagga bwobwo ne bamujja mu constituency ekisanja kino kimu n'amaliriza nga agenze wali naye muwangulira naba nakulayira naye byayogera tebigatta amalidde plot 10 kati oyinza oluteeka mu kisero kyekimu nze nafuna ekizibu amaka ne bagatwala ennyumba ne bagitwala nga bwe yagambye ekiyu kimu naye ke kaali akange kubanga nze siri mubbi wa gavumenti ekituufu yiyiza ng'omusajja nze njiyiza ng'omuvubuka n'ozimba akayumbako mu kiseera ekyo nakazimba 29 gwe wali luddawo wali sinabayingira sekendule wali tonayingira sekendu gwe ng'olwedde olina ennyumba nga nsula gangu era nalaba ku ndagaano nendaba akafaananyi ke nateeka ku ndagaano nga nali kidi nnyo naye wali kidi omuyiiya kidi oyo yatambula okiwulidde kakati kikyaŋŋamba nze namuteekako ettofaali ye yali antaddeko ttofaali ki ye yali annyambye eki ettofaali nze lye mulinako yava gye yava najja n'akolera mu gavumenti yaffe ey'obwammeeya bw'e Kampala gavumenti yali yaffe lwe baamuwa ekifo ekya chairman district land board meeting yali ebugoloobi naliyo nga Ssebaggala ye meeya gavumenti yali yaffe kubanga mwe mwali mukubye ekikopo nsi yali ADC ego wali ADC w'omukulu era ADC asobola okulemesa okulaba omukulu bwe kiri asobola okukyanga empiki ebintu ne bifa era abantu bonna Namayanja Florence yakwata obwa deputy mayor bonna wali eri twabayisangamu egaali ne tubasolooza anti tiimu eri ku lusegere lw'omukulu bw'otagikwata bulungi ekulemesa omukulu ekintu tekitambula kyeza n'erinnya lya Nsibambi lyali lisobola okujja n'olikuba tajja sobola era mbakufuna candidate bw'ofuna candidate omulala awo asobola okujjamu omukasukayo eri ne batandika okuvuganya ate ng'obadde weekaana opposite kati omuntu abeera n'omukulu bamuzanyirako so gavumenti yo gye waleeta yafunamu ekifo yafunamu ekifo okumanya gavumenti yali yange nze nali nsula Nsambya mu muzigo mu biyumba bya leero ebyali ebikadde awo awali Arena Mall we nali nsula
mu biyumba byaleero ebyali awo olabika tewabirabako sabirabako tewalaba ku biyumba ebyo sabirabako awo noono waliwo blocks ez'enjawulo nga wosula ezaleero nga wensulaawo nga wenva nentambuza ebigere nengenda ebugoloobi netugenda mu byobufuzi kakati bwe twakwata gavumenti nenvaawo nenteeka obuntu bwange ku pikipiki kukayongeza ku pikipiki ate nyongeza yali weeri tukutuku yali teriiwo nenyingira ekololo nga bakute gavumenti we babeera nga edisi mu nyumba ya meeya gavumenti yali yamu era meeya nemuwa ripooti oluvannyuma nemugamba meeya kati nze ndi kololo ko meeya n'agamba Sseruganda oli kololo kale ugira webakaawo ebisigale tunaabiraba nenkwata ennyumba eyakalina Mabuwa Road plot 2 nga weesuuliza mu kalina vudde mu biyumba byaleero nvudde mu biyumba byaleero nali mutono mu gavumenti ate wali mutini obuyinza ate embeera ekyuka mu butikitiki ebintu bya gavumenti obulamu bukyuka mu dakiika egi mu dakiika emu nze nabulabako obwange nga bukyuse bo bwakyuka mu dakiika emu abadde wano nga weesuuliza nenyingira ekololo nentandika okukwata ku ssente ze nali sisuubira kola ki kukwatako ennyumba nga sigisobola nsula mu kisenge kimu nga fulo ziringa mmeka erina fulo waggulu emu naye nga nene nnyo ennyumba z'abakulu bisenge 8 obuntu bwe waleese bujja buzimu nsonda negiwamu abapangisa ye naawe togenda nevuga Land Road notandika basolooza bulungi nnyo era nali kumpi mwaka mulamba nemyezi egigwamu ne boys kota zaako wonna noliwamu abapangisa nenjiwamu abapangisa gavumenti yali yamu okitegedde kati kufembi ayina contribution y'amaanyi ku munne kati omuyinako kuba ndowooza n'ebyapa ebyo byayogerako nyina ebyapa 10 mu mmeka aleka yabijja mu sente azijjaawo awo wafunidde sente nenkadde era naye nze simubanja naye alina okuappreciatinga nti fe abaalwana tuleeta gavumenti eyo gye yalyamu kati kirwalo kiringa Anita Amonge bwanaazala wa Dr. Besigye olw'okuba supiika bwanaazala wootafiire banadduli olw'okuba nadduli bamufulumya ali eyo tewaliiyo mu Kasaka nga baleeta ekintu akkirizibwa okwogera kati be baffe Sonsibambi yatemuko ku bigere era waba yabadde yanumbye bwatyo teyakoze bulungi naye nze sijja mulumba kubanga nze mu byobufuzi nkimanyi temuli mpalana yaki yalubeerera naye byeyagambye mu butamanyi yaani oyo yadde alimba amanyi bulungi kati yali aweerera gwatamanyi enyumba z'abantu nyingi lwaki eyo gyamanyi nga mayine gyeri osagana okusaga ebyobufuzi birimu ebintu bingi akalunga kaluma akalulu kamuluma nimwe mukikola mutyago okubeerawo ne bakuba akalulu n'osigala ng'ositandinze no kakati wekyolina okumanya kiri kimu nti sitwago buli muntu agibala buwe mulimu abantu nga bakalampenge nga baguma amitwe minene nga baguma ekijja kikole ki ekijja kijje nga baguma mu mbeera yonna ne mubeeramu abantu nga watabaawo ssente tewabaawo sitwago ng'alina kuba ng'ali mu ssente alina ekifo kyafunamu akasente. In fact Oweekitiibwa Nsibambi yali tali supposed kwesimbawo karakita ye si ya byabufuzi era abaatulanga naye nga bamuwabula nti tewalize mu bintu bino ebintu by'abantu ba bulijjo tabisobola tabisobola engeri gy'amaze akaseera nga tasula njala tatambuza bigere kuba nekululi bwe yajja mu meeting yasembayo bamuwa obwa chairman District Land Board yajjira mu Range Rover bye bayita bafudde mayibi Range Rover byekyokola nnyo era agenda okuva mu meeting okudda mu parking nekigaana n'okuba serefu kyagaana okutandika kyagaana baleeta kakakali yakijjawo awo
Moroka by'Abangereza ebyo. Tarawezo gamba simumanyi. Omutege. Kakali ye yakijjawo. Yakitwala nga kiganye. Okitegedde. Kakati mweye mbeera. Kawada. Kati ffe mulimu ffe bakariya soja. Nga gwoli. Tukube mundu mu mbeera yonna. Paka esawa esemba. Tewaliwo mbeera eyinza kujja ne tutagaza. Naye nze kinjagala okumusaba kiri kimu, yakola ensobi n'ayingira ebyobufuzi. Si bibye ge mazima. Enkwata gyakwatamu ensonga si yabanabyabufuzi. Okitegedde? Si yabanabyabufuzi. Enkwata gyakwatamu ensonga. Yabali abasajja beemuyenga b'ekkololo. Enkwata gyakwatamu ensonga yaba permanent secretary. Tayagala kuba accountable n'abantu ba. Tayagala kumusemberera. Ate abantu ba bulijjo bajoga. Kati nze juzi nali noonya akalulu ne bantuuza ku nsuwa y'amalwa, waliwo eyo mu Kamuli abatamiivu gye banywera amalwa gaabwe. Ne ŋŋendayo ng'ensuwa ziringa za mirundi nga 15 nga bangi. Okiwulidde? Naye nga buli emu olina ogituukako. Ate n'onywamu. Bw'ogaana. Oba obanyoomye. Era akalulu tewali. Kati olina okukkiriza n'otuula awo n'onywamu. Ku nseke zaabwe ezijjudde amalusu agakaawa. Okitegedde? Olaba gwe wennyinyimbwa nga nkunyumiriza bunyumiriza. Ate kati saasira nze yakirimu. Ensuwa 15 wali n'osikako n'obakuba emboozi, n'osika wali n'obakuba emboozi. Okumanya abanywi b'amalwa bajooga. Bw'ojja okuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi ng'olukubye wali. Tebava ku nsuwa y'amalwa kujja wali kuwuliriza. Bakulinda ove wali ejjo obasange wano. Obaddemu basaba akalulu bupya nga bw'okasabye wali. Manifesto ogiddemu yonna. Kati ebyo ffe tusobola obigumiikiriza. Nsibambi tasobola kugumiikiriza that kind of fulale. Atasobola. Tasobola. Era yali yazze mu kintu ekitali kikye. So mwagaliza obuweereza obulungi, kyamayi tujja kusisinkana along the way. Mujja sisinkana. Kubanga nze simulinaako tabu eri awo. Nze tabu gye nali mulinako yali emu, kwe kutugamba nti agenda kuteesa oludda oluvuganya luteese n'ejjajja, nga nze ndaba obusobozi tabulina. Kati ekyo kye yanyiigira ye. Kati kye yanyiigira. Naye kati jjajja agamba bwe yakubira essimu yagamba kyagamba yakubira essimu. Yagamba namuvuma. Mu kukubira essimu. Namuvuma mbu ndamuwa omulimu. Naye kati wamuwa mulimu. Ne mugamba naye kakati. Ne mugamba nze njogera ku gavumenti yange gye wakoleramu. Ogikoleramu tewagikoleramu tunagikoleramu. Full stop. Debate ekomaawo. Okiwulidde? Eri yali gavumenti yaffe. Kati ye yakiyita kuvuma. Yagamba mbu muvumi. Musajja mukulu alina abaana banaawulira batya nti Bigirwa yakuwa omulimu. Banaawulira ate Bigirwa yakuwa bannaye. Owulidde? Kyokka nga baafunayo ddala ssente mpitirivu. Obulamu bwakyukira ddala. Era kye kimuddusa ajje mu byobufuzi afune political protection. Nga fayiro nnyingi ezigenda okukola ki? Okumuluma. Okumugoberera. So naye nze ebyo sibigendamu nnyo. Nze simulinaako tabu akole ebintu bye. Nze kyenjagala kiri kimu tubeere kiriya. Jjajja osobola okuteesa naye. Nedda. Osobola okuteesa naye, tosobola kuteesa naye. Nti osobola okuzimba naye consensus mu dialoguing tekisoboka. Nawe ensonga zange era ziri very clear. Nazinyigiramu. Era nze mutuufu. Twamaliriza nga tatuuziza meeting ndala ya dialogue. Meeting gye twazeemu okulaba yabadde Kyaddondo. Ayambadde saati ye. Ayambadde Agirono. Kati waba kyateesa. Kati ate oteesa ki? Ofuuse memba. Atajugala luwa bakusookawo gwe wakajja ndaga soko yigembera weeta. Yagambye n'ogamba nti obudde bunaba bugize. Ebunaba buteredde nge bibali mu biwedde agenda wa Secretary General amu deploying. Nsibambi ku myaka generevo ye. Tadunga mu deploying. Kati awo watuuse. Watuuse.
yabyeyogeredde nabirabye nga abyogera. So gwe mwanalisiso era wali towagira nsibambi kukyuka. Si kirungi kyatukosezza. Emyaka gyamaze mu opposition. Kyatukosezza. Ebintu bingi abadde alina n'abalwanyi babeezaawo. Ku mutima gwe si musajja mubi. Si mubi. Wadde munyumya nnyo naye si mubi. Wadde mujerezi. Ye mujerezi. Naye si mubi. Si mubi. Era ekyo kisobola kimwogerako nti nsibambi muki? Kubanga nze nkimanyi gwe niwo oba toyambye nze naye ng'olina abalwanyi abalala b'oyamba osigala oyamba olutalo. Struggle oba ogitaddemu kukola. Kati abantu bangi nnyo abadde batambuza obulamu bwabwe nga butambuliza ku nsibambi. Abo weebali. Kati bw'avaawo eddibu eryo liba ddene litukosa. Ekyokubiri ekifaananyi ky'okukyuka buli ddakiika kiba kyeyongeddemu amaanyi. Kiba ize nnyo. Ebyobufuzi alaba n'ensibambi yatulyamu. Tolina kyotugamba ffe tujja kuba tutuuka mu bantu eyo batugobe emisinde. Ate gweoyogera ki? Olaba n'ensibambi yakola ki? Yakyuka. Then nammwe eno mu opposition tasobola kubeera nga reference ng'oli agamba olaba n'ono yatusane leka nkyuke. Anti kakati aba inspire nze ebintu by'okukyuka. Okitegeera. Nekibanga kiggweera mu opposition kufiirwa. Opposition yafiiriddwa nsibambi okuva. Yafiiriddwa. Ne Ssenyonyi ye yagamba agenda oba agenda. Kati ate Ssenyonyi wa opposition? Yakudde oludda olwabula gavumenti. Ssenyonyi wa National Unity Platform. Mu Uganda temuli mu kibiina kye bayita opposition. Si wa NRM. Ssenyonyi mukungu wa gavumenti. Ye mukungu. Kati ate ayinza okwogera ku nsonga zaffe baagala Museveni agende. Ye tayagala agende. Kati ate oyinza omutwalira omuzindaalo, oyinza okwogera naye, ogenda naye mu conversation ey'ekyama etali mu kamera. Ayinza okuwagira Museveni agende Ssenyonyi. Kyogamba yakusookayo ku kubanga abadde wano nga mwavu muzibu juzi. Kati y'omu ku ba billionaires mu Uganda. Okitegedde? Azijewa mu gavumenti. Kati ate oyinza okumuleeta mu liigi zaffe. Yani eya General Museveni. Liigi zaffe z'aba General Bigirwa Moses ffe bakalampenge. Kyoka tosobola kwogera ensonga ziri confidential za kujjako jjajja nga Ssenyonyi ali mu meeting eyo. Ate kakati aliko n'abasirikale abamukuuma. Tuyinza okwogera nga twogera ki? Omuntu akuuma gavumenti gye twagala okujjako. Asobola okudirecting abasirikale musoke mu mukwato tasooka kuvaawo awo. Ne bw'ata directing abo. Aliko IO. Ku konvoyi ye kuliko IO. Intelligence officer. Agatheringa data wa buli lunaku. Tutambudde bwe tuti. Ayogedde ne Gundi. Mugundi amwaddeyo akasente. Amitinza akawala. Wali akwanawo. Mulwaddemu. Okiwulidde. Bagabanye sente. Ayina abalaba baziwaddeko. Mubaka Gundi gwasinga okulaba. Gwe mulimu gwa IO. Kati information agitwala ku CID. Kubaka maabe. Oyo waddeire routine. Tiwali every day. Convoy ye eriko IO. Kakati oyinza okunyumizamu. Owulidde? Alishiwaddira omwezi bwe guggwako zigendayo. Kati ebyaffe ebyo Museveni agende abo tebabiriimu. Ffe tubirimu. Population tena tutegeera naye ejja tutegeera. So kitegeeza Futu Soldier yagala Museveni agenda okusinga Ssenyonyi leader opposition mu parliament. Anti Futu Soldier alina obwetaavu obw'enkyukakyuka. Because change, political change kitegeeza ki? Kitegeeza opportunities ze mutabadde nazo muzifune. Mufune sente. So ye yazifuna. He already is privileged. Oninga mwaliro mulamba ku parliament. Ne budget ya buli. Kati nze degree yange yasooka nasoma public administration. Eyo degree oba osomye enzirukanya y'emirimu gya government. Ekigambo public kitegeeza government. Ekigambo administration kitegeeza enzirukanya y'emirimu gya government. Offices z'enjawulo, bureaucracy. Okitegedde?
kakati waliwo kye bayita separation of power ne interdependence of organs of government. Separation of power gemaanyi g'amasiga asatu agakola gavumenti. Kubanga yo gavumenti okugwayo nti gavumenti yiyo amasiga gamala kubeerawo. Erimu eritabeerawo either ebeera military government okitegedde naye teba gavumenti asatu. Kati bamemba abazanyira mu masiga agasatu be bakola gavumenti. Kati mu parliament oba oli mu gavumenti oba toli. Kati ate ffe gye twagala okuggyako ali mu gavumenti, mukungu wa gavumenti, kwalya kweyebaka kwakola ki gavumenti n'ebiyungula by'ennyama ebiva mu gavumenti. Kati Namibia bakozeseza 1.7 billion okugenda ezo za kisuubuzi. NUP yazikoze ki? Yaziwaddeyo ezo za mwiwa musolo za government. So therefore those are officials of the government. So kizibu okubeera mu mbuzi ejja ku government mwe bali. Kizibu ne baddukanya era kizibu kujjako nga tusinkanye ku mikolo kulya mmere okiwulidde kulumbe wali omunaffe afudde. Naye bino ebyogamba mbu tuli mukaama tusala magezi tubirudde lutya gavumenti eno bw'oyita Ssenyonyi oba oyise poliisi yennyini. Bw'oyita Ssenyonyi oba oyise poliisi ewedde emirimu bw'galuta amaguzi jangu mu meeting eno kubanga aliko IO atamuta. Aliko IO. Kati Lutamaguzi alina moral authority ki okugamba abalala nti bakoze eki? Mukungu wa gavumenti. Obugaga bwonna bwaliko abujje mu gavumenti. Si bwe kiri? Bwe kiri. So abajjagala okubeerawo. Kakati yo kategore yaabwe endala. Naffe tuli mu kategore endala. Manyi abantu beewuunyiza nnyo. Abantu mu budde bw'okubanja akalulu ne mugende Namibia okola benchmark ate nga mukulembeddwa leader opposition. Namwe bennyini aba opposition abamu abadde mukaaba amaziga. Programu ya gavumenti si ya bibiina. Oyina ogituulamu. Eby'ebibiina byawedde byakalulu. Byawedde kye baba communicating nti kati bazeeyo ku mirimu gyaki? Gya gavumenti yaabwe. So ebyobufuzi byawedde buli kimu kyawedde tuddeyo ku mirimu. Buli omu adde waabadde kye waba kugamba. Kati benchmark eyo. Bye baliko. Kati omuntu abadde afuna dola ze bina buli lunaku ng'omuza mu ebyo mbu tubanja akalulu ka president. Nga bakoze bubi. Lwaki abadde akabanja? Ate kakati akabanja atya? Abanja yali obubi. So ono alina kafunayo buli lunaku. Ate kati yabanja ki? Ali obubi yabanja. Ffe abakyali obubi ffe tubanja okulaba ku nkyukakyuka. Obulya tunafuna opportunity naffe ekwata ku bifo kubanga ene tulemesezza. Ene tulemesezza. In other words okubanja enkyukakyuka nawe oba onoonya opportunity. Anti political change kitegeeza ki? Ababadde mu gavumenti enkadde okudda ebbali abapya bakole ki? Bayingirewo. Naye okuyingira mu ofiisi controllinga public resources n'okuzaallocatinga. Kyovula mu nsi za Africa osanga nti abakozi ba gavumenti babagagga nnyo kubanga banuuna ku gavumenti tekamiza. Gomanyi revenues yakasoloza okuva ku makya paka saawa zino mpitirivu. Ezo zonna za gavumenti. So bano kwe banuuna zigenda consolidated. Mpitirivu ate nga babbyeko naye ate zigendayo nnyingi. Ye gavumenti. Kakati kitegeeza opportunities zive mu mikono egimu zidde mu mikono emirala. Okitegedde? Nkitegeera. Nti MS abadde talina opportunity kwogera na minisita w'amawulire. Gavumenti bw'ekyuka eyinza okukwata ate bigirwa gwewo obwaki obwa minisita. Kati MS n'abanga alina w'atandikira okulya mu gavumenti eyo kubanga alinayo bigirwa gwabadde nayo okumala ebbanga. Bwe bityo ebibeera so.
tola kati ne bali abalina abawe nabo balwana ebeereko kuba balina entandikwa. So kati bano basenyonyi baani abo bolwedde bali mu kintu. So mweye embeera baleme kulimba basenyonyi abo bali mu gavumenti bakungu tebalinga ffe. Account esasula minister esasula ye. Tebalinga ffe tuli ku periphery. Okiwulidde tomanya bukya butya tomanya buziba butya. Babuziba Katonda nga yeebale bubuga neera buba bwinoziba oba oyinamu batoyinamu. Naye yali kushuwa ddiru nti weeziri. Nkugambye saagala kukola ki saagala oli akulimbe nti bannaffe abo si bannaffe. Kubanga singa baali baagala okubanja akalulu Oweekitiibwa Kyagulanyi twali mulabidde mu ngaba ya fulaaga. Fulaaga yali badde azigabira bakalampenge abakambwe. Kali akasajja ko kewakolangako interview ak'Enansana Kakaweesa Steven engineer oba kali waluka kebaawobwa meeya kadi ya meeya Kaserunkuuma kwabo bombi kwe yali alina okuwa fulaaga. Bw'owa Zambali diplomat ebyokubanja akalulu oba toli mu byetegekera. Tasobola kubanja kalakita ye teri mu kubanja akalulu. Ate otya kubanga okubanja akalulu kitegeeza kwokya kipiira. Tasobola Zambali simulaba mu kintu ekyo kipiira. Abantu baleme kulowooza nti okubanja akalulu kitegeeza kirala. Nze kati kitapute mangu nnyo bakitegeere. Okubanja akalulu kitegeeza kwokya kipiira. Kwokya kipiira wemakinde nayokya wenansana nayokya wekamuli nayokya. Kati Oweekitiibwa Kyagulanyi njagala mbuulire Zahara Luyulika alina obusobozi obwokya ekipiira emakindye. Ntayina waba tabulina then mu byokubanja akalulu wali tewabibala wayogerako byogere. Waliyo n'okuwa omuntu ali mu kategori eyo. Omuntu eyali asobola okwokya ekipiira emakindye yali ani ono muvubuka Musiri David. Musiri yasobola ku muntu eyeetegeka okubanja akalulu kubanga ekyokukabba kyali kimanyiddwa nti balina okabba. Naye bw'oba weetegeka nga weetegeka okukabanja ba commanders ki b'oppositioninga mu kukabanja. Kati ate owadde Bazaala Luyulika obadde balubongo ya mu Central owadde ba Zambali ate ng'ogenda kubanja akalulu otya tekisoboka busobozi. Nze siri mujega era siri musiru mugwagwa kutuuka kweyo level kubanga ffe twali tusuddeko gavumenti wano era netulabuukirira netugoba mu kintu ekyo. Nze bwe nali nkyali mu kintu ekyo twakola ki omugomo ogwali eruuka omugomo ogwali eruuka ffe twazanya ogwaffe gavumenti yali egudde bubi nnyo naye ngaomuliro twagukumira eri. Olaba busoga ekuma omuliro negwaka negulanda paka Malaba abula gwo gwalanda mu dakiika ntini nnyo negulanda nembale negunyooka buli wantu abasirikale nga bali ku kkubo. Twali tubaza ekintu ekikola ki naye era mu mbeera ey'obutamanya mba ndi enalufeenyaawo tubazanga eri omusajja tumugjayo tutya either by kibuli oba by embeera endala ngenda okulaba abantu abalidumidde ebitundu ebyenjawulo bavuga emoroka bajja Nalufeenya gyatutte omukulu baagala kubeera bali Nalufeenya bakolewo live mu live za Facebook ze zaaliko Segirinya Muhammad ayalidumidde Kawempe era bwe yatuukawo namubuuza ani komanda we Kawempe ovuddeyo alimba yakola bubi Zaake Francis nave Mityana nemugamba kati Mityana gy'ovudde okujja wano tolinaawo rooro Mityana tegulina zikira okiwulidde kwegamba batandika okuyiika awo nalabawo nalabawo
uno mukyala Nagayina Bira yali Lord Mayor goba wa flag obudo bwo yali mbaka wa Kampala ndo yes naye nayingirawo nenga Kampala yetaaga ba commanders abatalina kuzikiza agireseewo azena Rufenya bazena Rufenya kubeera ku live bamulabe nti yabaddewo ni omulala wo kwegamba bano Owedembe Serunjoji ababaka bonna buli gwe bawa flag yali alwana kutuuka na Rufenya nenga na Rufenya jojja omusajja ali mabuusu anti akulabe nti ubaddewo ate agenda kulaba atya ngali mukomera ajja kulaba nga obudde butuusa afulumya alabo yetegereza obutambi ani yaliwo koko wane na Rufenya nga bankutte kakati nno be bantu abo bemugamba bagenda okubanja akaki tebasobola tebasobola kabanja kubanga ba commanders abali kabanjiza sibalaba tebaba wafulaga ne banyiga abamu sibalaba tebaliiwo oba MP yali alina bukozesa nga recruitment ground y'abakalampenge neka tuyogede kono yani Serunkoma bamu wa meera n'awangula neera neetakabanja tebamunyaga tebamunyaga abulina ebanyaga oli owe wakiso najja kati ono ye bamulangirira anti anakabanja yeka naye asoboka natekawo embeera netulaba anti kisinzira ku overall commander agamba ki aliwa president w'ekibiina kisooka president w'ekibiina waali tewamanyiddwa ate nga twamulabeko mu summit tewamanyiddwa awawa tewamanyiddwa yabadde kuki yadde ku Zoom teyabaddeyo direct yadde ku Zoom olide so zenyala okutegeeza nti kyonna kyekiri nze mutuufu abantu tebakulimba nze mutuufu katugende kuwa Dr. Besigye sabbiti eyo eggwako ewedde mukyala we mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire yabuddeyo n'agamba nti bali ready nga family okuteeseganya ne General Museveni okubawa omuntu waabwe kuba n'okwogera takyasobola era n'olwaliro waliyo emmisa erubaga okwekereziya so family yeepondosa egamba nti amateeka gayinza obba nga tegagenda sobola fulumya muntu waffe tuli ready okuteeseganya n'omukulembeze kati President Museveni naye yawandiisa ekiwandiiko n'agamba nti alabye concern nnyingi nnyo abantu nga boogera naye agamba nti ye ekyo kiri mu mateeka basooke baleke amateeka galagire googere ng'eyo googera ye ng'omuntu alina buyinza busalawo ki ekyo ab'amateeka be bakirimu family egambye nti President Museveni agamba nti obuyinza ng'omuntu si buyina naye engeri ensonga gye ziri mu kooti baleke kooti etambuze emirimu gyayo amazima gaveeyo jjajja alimba jjajja naye akimanyi ye kooti ye kennyini naye aganga nti kooti enoba independent kangireke kulejjayo ani gwopoteza abeera apoteza jjajja ye Chief Justice kubanga jjajja bw'ayogera bw'atyo ng'agamba nti kooti ziri independent singa yavaayo dda bail application ezakakolebwa singa yavaayo dda Dr. Besigye so family ekuta oluguudo olutu naye family nze ndowooza nti ebikooye ebikooye jjukira balina historical attachment z'amaanyi batukesera ne bagamba owaayo okaddiye omusajja tomusobole muleke ne baba balumba jjajja ne bamugamba owaaye omusajja ogenda mutta busi kigenda tulabisa tetugenda kulabika bulungi kubanga health report ya Dr. Besigye jjajja agifuna buli lunaku ali atyo oyo tiafande tukyatambula naye kubanga aliko IO era naye abeerako IO mukomera aliko IO yakola report every day butereevu nedduka ewa jjajja neyambuka amadaala mpaka wa jjajja kubanga yo prison yo kizibu okufulumya ekintu mulundi gumu nekituuka wabweru kiyita mu mitendera so family bijinyiye family engeri gyeriko historical attachment y'eruweero eyinza okuba nga byagitamye eyagala bigwe Dr. Deko wabweru kubanga Winnie naye Honorable Winnie buli lwalaba baawe ng'ali munda
tafiiringa bulungi. Abakyala kibasukkako kaabe muyivu kaabe mulwanya atya. Ebbaawe kubanga ali mabuusu kimusukkako tatereera. Tatereera. Naye nze nga bwe ndaba ttiimu ya Dr. Besigye ey'amateeka n'eya famire. Ttiimu y'amateeka kyemmanyi tesobola kukkiriza mu byakuteesa eya Lukwago. Famire kyeba ekola yo eteese kubanga bya buntu bino kati yeeteese. Dokita asookadde wabweru wakiri anaabeeranga monitored naye ng'ali wabweru. Abamateeka nabo bakole ogwabo kubanga ebiva mu kuteesa muli bimalirizibwa n'abamateeka. Bamuwa bbeiro mu mateeka bagiwinze bbeiro nungi nnyo. Kumbe esimu yavuze ekyo oyo mujjamuwa bbeiro mumuwe bbeiro oyo. N'abamateeka basigala nga bakola ogwabwe ebyobufuzi ne famire egene mu nteeseganya. Bakusojja nga bagezaako kuba weni abagamba nti kakati lwaki ogezaako otyo oteesa n'omusajja obamanyi naawe njogera yaabwe lwaki oteesa n'omusajja. Ogenda mu misa bangambye ya saawa 8. Ya saawa 8. Esaawa zino ziri 7. Saawa emu ekutuusa. Ejja kuntuusa. Ngenda kusabira dokita n'abasibe abalala bonna. Ba political prisoner n'abatali ba political prisoner. Kale tugendako mawono leero. Tewali tabu. Wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Jeno Bijulwa Moses tugendako mawono tujja kutandikira olunaku olulala akuume.